Twakava ku lunaku luno olwa Heroes Day, olunaku lw'abazira. Era nga amawulire gaali mangi nga bagamba abamu kwabo bagenda okubanga basiimibwa ye Gwanga Kasirye Gwanga, Mwalimu Kayila, bonna nga bali omwo mwasobola okubanga mukola okusobola okulaba nga muleeta emirembe mu ggwanga lyattu. Njagala twogere ku lunaku olwo. Kayila Picos Kuteesa omumanyi Meja General yamuwandiikako n'agamba ye mujaasi, to me not a soldier, I was just a prison officer. Eyali yadduse olugendo withdraw from a battlefront okuva e Naddangira ewakiso paka Atlanta, Georgia in America. Yadduka olugendo oluwanvu olukyasinze. So what are we talking about? Yadduka mu lutalo. Hey. So saawa eno gwe tuwa omudaali bwebasiima okukola ennyo y'ensonga lwaki General Kayila yalumba olubiri oba ebigendererwa byabwe baali kikuba bagenda okutandika olubiri. By the way, batandika ne General Museveni. Naye ffe baali baatusiba. Era ne bagenda okukuba akalulu mu kinaana baatuleka mu mitayimbwa naye ne tubagamba temujja kuwangula. Era oyo Milton Obote n'abawangula. Kale ffe ne tubeerayo. Then in between ne batenkanya ne baggulawo olutalo. Kayila nga those guys. Anyway, later on, under pressure from United Nations, ne batuta. Nga tulina kitwetaaga n'abantu abo nga tuwulira bali mu nsiko balwana andi balwana. Naye lwali lunaku lumu, that was February 1982, oyo Lutakome Kayila ne group ye ne balumba olubiri Nalungujja ow'omwami kati yafa bamuyitanga Dani Kasule. Kye baalumbira olubiri Havoc yagwawo gimanyi. Genda obuuza ab'e Rubaga, genda obuuza ab'omu Ndeeba.